Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LF 256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagedde mbalage ekibwankulata kino. Ekibwankulata kino njagadde mbabuulireyoko bulwadde ki bw'osobola okubeera ng'okijjanjabisa. Kiyamba ku ndwadde ez'enjawulo nnyo nnyo nno nga bwe mukiwulira. Kati okusookera ddala ekibwankulata kino gw'omukyala osobola okukikozesa mu nkozesa eyo ey'okwefunza oba okubeera nga weekolako saaviisi mu nsonga eyo ey'okwefunza. Okikola otya? Osobola okufuna ebikoola nga biwerera ddala nga bingi, ofuna ebikoola nga biwerako n'oteeka otuzzi mu kantu n'okiyenga, kwegamba otuzzi tubeere tutono kyo nga kingi, n'okiyenga kati otuzzi otwo tw'oyenze otusengejja bulungi nnyo. Bw'omala otusengejja n'obeera ng'otutawaaza, otuyingiza munda, ebeera ng'otutawaaza otuzzi otwo ng'otuyingiza munda mu bukyala bwo, ojja kuba ofunda bulungi nnyo. Olunaku osobola okutawaaza emirundi egiwera 3 oba 4 oba 5. Gy'onaakoma okutawaaza emirundi emingi n'okufunda ojja kuba ofunda mangu, naye nga kirungi nnyo ku nsonga eyo ey'okufunza obukyala bwammwe. N'olwekyo beera ng'otunuulira ekibwankulata kino, kijja kuba kikufunza bulungi nnyo ng'omukyala. Osobola okukikozesa kyokka nga bwe kiri, n'obeera ng'okiyenga nga bwe nkunnyonnyodde, n'obeera ng'otawaaza amazzi ago, obeera ojja kufunda bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LF 256 mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.